we have observed consistent patterns of criminals sedating bus passengers. Most perpetrators of such offences often deceive victims into consuming food and drinks laced with sedatives before robbing them. Bantu bange okono okulabula okuva eri police spokesperson Lusoke era nga alabula mmwe mwenna abali akuza gwe nga toyitwako onuuka ng'olabye omuntu alina kaalya munnange Uganda weetuuse ogwo omuze gwakoma dda bajja kukuwa chloroform bw'oyambibwa n'otaweebwa butwa. Guno omuze gulabika gukulidde ddala wano e Uganda era tusemberedde okugenda mu nnaku enkulu. Abantu batandise okugyayo emize gyabwe emizibu ennyo, batandise okubeera nga bajja emize gyabwe emizibu ennyo. Mwabatambulira ku bbaasi, mu takisi, na wonna w'obeera oli bajja kukuwa. Oli ajja kwefuula omuzira kisa olw'okuba nawe toyagala kuyitwako, toyagala kusipendinga, olwo akuwa ekyokulya olye, akozesa kyonna kyayagala oba akubbe. Kansooke nkuwe omukulu Lutooma Lusoke nga atubuulira nga omwogezi wa poliisi amawulire poliisi gerina era okulabula kwekola ku nsonga eno. As police, we are in discussions with the bus company management to address this growing issue. However, we urge the public to remain vigilant and cautious when eating meals during journeys. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira, buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bw'ono munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubootuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Ku nsonga eyo munnange Novemba nga 5 poliisi egamba nti waliwo omuvubuka wa myaka 24 ayitibwa Basikana Amoni. Wano munnange yali ku bbaasi eya Jagwa ng'agenda Rwanda, ate tebaamuwa chloroform era mu mbeera ey'okwagala okuba nti gundi aguze tomumanyi, otudde naye awo akunyumiza emboozi, olwo aguze ekyokulya akuwadde naawe olidde oba beeyaze nabyo. Munnange bwe batyo bamuwa ebiragalalagala oba chloroform mu ngeri efaanaganako bwetyo, ne bamubba ssente, essimu n'ebirala. Era okukakana bamututte ku ddwaliro eriri wali ku bboodi e Katuna okusobola okufuna obujjanjabi. Kuba chloroform akulwako singa oba okubiddwa chloroform. Kati ate era bino byaliwo byenkugamba ono Basikana Amoni byamutuukako nga 5 Novemba 2024. Kati ate olunaku olw'enkeera era mu bbaasi yemu eya Jagwa ennaku z'omwezi nga 6 munnange
era abasaabaze 3 enjega yemu yabagwako mu bbaasi yemu eyajjagwa yali eva Kampala era ng'egenda Kigali era ne bafuna obuzibu bwe bumu ne babadraginga okukakkana nga bababbyeko amasimu, ssente n'ebintu ebirala. Abali bagenda e Kigali muganda wange ate gye byaggwera nga tebali mu ddwaliro wali e Kabaale, nga bali mu ddwaliro e Kabaale. Obubbi bweyongedde era omukulu sooka atugamba nti n'obubbi bw'ente ebisolo bweyongedde era emmotoka zino eza buyonjo bazikozesa nnyo mu kubba ente. Abasajja bali bagibba ne bagisala ne bagiteeka omwo ne bagenda beekolera kasente. Kati akaseera kano ke tulimu tugenda mu nnaku nkulu, oyinza okwesanga nga weetaaga okubeera nga weegendereza. Oli musama wazze muganda wange, obusama bwandikuviiramu kuyita omusamaavu bw'oteegendereza n'olowooza nti nze ndi musama, abaana bakulaba bajja kusamawaza, otegeere nti Kampala si bizimbe. Weegendereze era weegenderereze ddala mu ngeri yonna. Bayinza obutakuwa kyakulya nti olye, naye ne gy'otambulira gy'ogenda yonna weegendereze eyo, kubanga bano si bangu yadde n'akamu muganda wange, bwe kyoba omanya si bangu yadde n'aka. Abantu bamalirivu kubanga obwavu bungi e Uganda, obwavu bungi. Gwe necklace ya gold gy'olabanga oba essaawa ejja kutemyako omukono singa oba teweegendereza. Kampala si bizimbe, wakwegendereza nnyo era n'ebifo by'oba ogendamu bibeere nga biri selected. Tomala gagenda buli wamu olw'okuba oyagala kunyumirwa omaleyo, otambule ebbaala ku bbaala. Sanyukako ekisaanidde osobole okutaasa obulamu.